waliwo emmotoka etwala abaana ku ssomero ya Costa UAQ 319Q ng'era yalemeredde ekkoona lyagiremye oba driver teyasobodde kuvuga bulungi mu kkoona era emmoloka eno neegwa nefiiramu omwana omu, abaana 6 ne bafuna ebivune eby'amaanyi n'abaana 20 ne bafuna ebivune bye tuyita minor oba obutonotono obuwundu obutonotono ku mubiri. Naye ekigambibwa nti driver oba shofeeri w'emmotoka eno yabadde avugisa ndiima. So tusaba abantu bonna okuvuga nga tugoberera speed ey'oku kkubo, tusobola okugoberera obufaananyi gye tuyita signages oba obufaananyi oba obeera ku kkubo. Tukubiriza abantu abalala ab'amasomero nti nno tube ne profile z'abantu bano abavuga abantu bano babeerawa basulawa biki bye bakola nga bavudde ku ssomero ekiro, kubanga kigambibwa nti yabadde avugisa ndiima neyeekanga ekkoona ng'alituuseemu emmotoka n'agaana oginyweza nemuva mu mikono neegwa. So twagenze ku essomero lino ne batuwa information, driver yadduse aliira ku nsiko ne tumunoonya, era waba mugezi ng'alabye ku mawulire gano ajje ku police tumuggyeko statement ye era tumuteeko omusango gw'okuvugisa ekimama n'okuleetera okufiirwa kw'omuntu.